General Museveni akimanyi bulungi nnyo nti essaawa yonna agenda kufa. Essaawa yonna agenda kufa era kino asiiba akyogera. Naye newankubadde ekifo kye yeeteekamu w'anaatuula ng'atuuse mu ggulu, yagamba nti agenda kuba ne Jesus nga bali eyo nga banyumyamu bannayuganda baleke n'ebizibu byabwe. Buli ssaawa yonna agenda kufa, bannayuganda baleke n'ebizibu byabwe. Ebibuuzo bingi nnyo tulina okusooka okwebuuza, bannayuganda yabasanga n'ebizibu bimeka, abalese na bimeka, era ku ebyo ebizibu talinaako contribution ku bizibu bya bannayuganda, kubanga bwe tuli essaawa eno bannayuganda bo bakukakasa bakugamba nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Bo bati bwe bakutegeeza nti ekizibu kya Uganda ye Museveni, ye Museveni, ye Museveni, ye Museveni. Wetwogerera essaawa eno nakugenda nti amasannyalaze eno ewaffe n'ekyalo ekiddiridde wali bangambye bamaze mwezi wano kati kumpi tukutte wiiki tewali masannyalaze. Nga weebuuza nti amasannyalaze batugamba nti Uganda egenda mu maaso, ensi etalimu masannyalaze eba eyinza kukula etya? Ate ng'ebbanga lyonna bwe kibwe kibadde eno sayidi z'eno mwenkwesa yo tebeerayo masannyalaze. Kale era ku nsonga eyo aba maintenance palace balina solar systems ez'omulembe eziyinza okuyambako oba oliawo munnange ku bitundu ebitalina masannyalaze. Tosobola okufuna amasannyalaze n'oyakisa ettaala oba n'oteekako n'ebintu ebirala. Ne bw'oba oyagala solar systems ezisobola okuteekako fridge n'ebirala, osobola okuzifuna aba maintenance palace, osobola munnange okubakubirako ennamba zaabwe aziri awo. Balina ebyamasannyalaze ebirala byonna okukosa n'ebyamazzi. Ate inside the apartments nawo webali, apartments ziri wano ku Ntebe Road, zirimu buli kimu. Osobola okupangisa olunaku, omwezi, wiiki, omwaka, kyonna gwe kyoyagala. Masannyalaze tegavaako sayidi zeeyo nga bwe nakutegeeza nti wifi yo eri awo, internet weeri teggwaawo, ate security eri gguluggulu okukosa n'okubeera nti nomunange transport wabwerere okukunona ku airport, ekyo kyo baakyeyama. Alright munnange, nakugambye nti nakusabye nti osobola okuyambako munnange ku bantu baffe wano. Waliwo abantu abamu nga beetaaga okubeera nga obakwatako oba bakwatibwako naddala ku nsonga za Easter mu nnaku enkulu nga zino, babeera tebalinaawo nnyo we baddukira. Era kati ffe abantu abamu abatera okubeera nga tutambula mu bantu tuba tubamanyi, era oba oli awo nga akusemberere n'akutegeeza leero tukoze otya muganda wange. Kati waliwo n'abateetaaga kubeera nga munnange bakugamba naye ng'oba okimanyi bumanya ti omukadde waawaliye embeera si nnungi. Kale muyambeeko, osobola okuteekako kwoteekako wano ku nnamba zaffe ziri awo esembeyo 7 endala esembeyo 15 netuvaako ngeri gye tubasanyusaamuko ku Easter holiday eno. Nabo ne babaako munnange ke balyayo okwo akanyama no n'embeera yonna akakoko. Bo tebalinaawo, sijja kubalimba, essuubi teriba. Era bw'ogendayo yeewuunya nnyo okuba nti omujjukire n'omujjukira. Okay, eyo tuveeyo ndowooza tudde ku General Museveni kubanga ono ye okutya kumutagaza era akimanyi bulungi nnyo nti newankubadde atugamba nti akyabuzaayo emyaka 2 bazzukulu be bawala be bamugamba nti agenda kuweza myaka 10, naye akimanyi nti essaawa yonna kubanga ye agamba ali mu myaka 8 ate abantu batugamba nti agisusiza ddala mbu. Era ye birth certificate ye tagirina jjukira, naye nti agisusiza ddala. Era bw'omutunuulira bw'oti ku ndabirira gye yeerabirira olabira ddala nga abamu bagamba mugumu nnyo. Muganda wange, ebirwadde biba birwadde, ebirwadde ebyekikadde biba birwadde. Kale munnange Museveni atugamba nti essaawa eno agenda kufa era nti agende mu ggulu mbu abeere ne Jesus, era agenda kuleka bannayuganda n'ebizibu byabwe. Kakati munnange bw'atyo General Museveni akomyewo, era akomyewo wiiki eno okubeera nga addamu parish development model regional tours ze. Era ku guno omulundi abadde ali wano mu Buganda region. Jjukira nti atambudde n'agenda e Bukedya, Teso, Sebeyi, Bugisu, Busoga, Lango, Kigezi, Ankole, Bunyoro, yonna abaddeyo, yonna abaddeyo. Era
mu kuwera enkuŋŋaana za NUP olukuŋŋaana lwebabweze wano e Bushenyi, Bobi Wine yakyogeddeko nti yes bawera enkuŋŋaana za NUP naye ate General Museveni ye ali mu kutambula nga yeerimbise mu parish development model, so nga ate parish development model okusinziira ku kiriwo bagamba nti terina nnyo kyekoze kujjawo obwavu kubanga regions nyingi obwavu bweyongezi. Ekyebuuzibwa nti parish development model omugaso gwayo kiki kubanga NADS n'ebirala byonna bikonye. Wealth creation eya operation wealth creation eya Salimu Sale sente abayimbi bebazifuna n'abalala abagendayo bebagendayo kubeera nga bazifuna naye okulaakulanya abantu nga bonoga nti kati obwavu mu Uganda emyaka 40 gye bakamala mu buyinza ati bannayuganda bandibadde tulaba ensi kati nga Burkina Faso tulaba kati nga Traore byakoze mu myaka ebiri tulaba nga bingi nnyo. Museveni emyaka 40 akyayina byakyayimbirira kati saawa eno nga zwana kubeera ng'obinnyonnyola abantu nti mutuufu obwavu osobola kubona bwoti bwetugeraageranya NADS bwetugeraageranya operation wealth creation emyoga bonna bagaggawale PDM situgivumirira naye kwegamba results zitwagala okubeera nga tumanya kuba zo tuwazikole ate tuwa za Museveni era zikostinga sente nnyingi nnyo kutambula obutambuze mu regions ezo sente nnyingi nnyo ezigenda awo. Ekyebuuzibwa nti bayinza okubanga abaorganizinga tuwa za Museveni bagaggawala nnyo okusinga abantu be baba bagenza okubeera nga bagaggawaza. Kakati munnange gwe ekyo oyinza okukigaana oba okukikkiriza mu ngeri yonna naye gwe sibiriza bw'oti okirowoozeeko kubanga wano mu census mu kubala abantu nekugamba nti bambuuza nti wazifunyeeko zonna nga bembikubenyeddawo myoga n'ebirala byonna nti sizifunangako nange ne mbabuuza nti mwe mulina abantu be mulabye wano abaali bazifunyeeko kuba twafunayo naabuuza mpaka yabuuza na mukwano na munne gwe yajja naye bwe baali babala abantu nti gwe wafunyeeyo nze sinafunayo nafunayoko omuntu omwe eyo. Ezo sente n'omukyalo omu yategeeza General Museveni nti ezo sente bebazeegabira ne famire zaabwe abo Nabbanja ne banne bebazeegabira bakasolo ne bannaabwe ab'ekika ab'emikwano ate abagagga era bebazeegabira ate bazina kubaza abaavu. Kakati munnange nga tukimanyi ebintu ebitambula General Museveni bw'atyo anti wano Mubende yayogera ku nsonga eziwerako era yategeeza yalumba abo bagamba nti abakola ebyobufuzi ebyokwerabisa kugamba ebyokweraga nti bakola ebyobufuzi ebyokweraga n'agamba si birungi eri eggwanga lyattu Uganda kubanga nti mu myaka gino General Museveni gyamaze nga atukalakata emyaka 40 mbu bye bisinze okubeera nga bizza Uganda emabega. Kakati Museveni bw'atyo era n'ayogera ku bavubuka. Museveni abadde wano mu Buganda ayogera ku bavubuka buliriza bulungi nnyo. Museveni anenyeza abavubuka ng'agamba teboogera ku East African Community wabula bano kibasinga okubeera nga boogera ku bintu birala nnyo. Ye omusajja omukulu yasaasaanya enjiri yekka eya East African Community ate n'atutegeeza laga nti saa yonna yagenda kufa agende mu ggulu asisinkane Jesus aleke bannayuganda n'ebizibu byabwe. Kakati ono agamba nti ensi nga Tanzania agamba Tanganyika eno yegatta ne Zanzibar era ne bakola United Republic of Tanzania era Museveni n'agamba nti essaawa eno wetwogerera batambula bulungi naye ekyo yali badde yeebuuza kale tetuganye nti omuntu asobola okubeera mu buyinza okumala ebbanga naye ate ng'afanyeko ggwanga lye kati nga bw'olaba Kagame e Rwanda. Naye Museveni ebbanga bali babadde n'abakulembeze demokrasi yakola bulungi nnyo naye wano ewaffe omuntu omu yatulemerako ate n'alema okukulaakulanya eggwanga. Bino byonna byalimu parish development model byonna avuya buvuya tebirinaawo kye byakoze. Kakati ye Museveni agamba nti Tanganyika ne Zanzibar nti bano beegatta ne bakola United Republic of Tanzania. Essaawa eno agamba Tanzania etambula bulungi nnyo era nti ebaddewo ebbanga lyonna. Kakati agamba nti ffe tuli awo ng'abavubuka naye tetwogera ku East African Federation, tetwogera ku kwegatta kwa East Africa.
yagamba nti yeye yekka omusajja omukulu ayogera ku federation eno eya East Africa. Jukira nti General Museveni ekirooto kye nti ayagala kubeera nga kwegamba ye president wa East Africa. Okitegeera nti balonde president wa East Africa era ayagala afenge ekyakituuseeko kati awo tugende ku Africa n'ebirala. Kakati awolo ayagala avuka yamuyambeko mu lutalo olwo, naye ekisinga okubeera nga kiruma abavubuka General Museveni banyagadde mbeere nga mpita mu bintu bye nga bwe muddamu babwe munnyonnyolamu okoba olyawo n'abo abamukubira engalo basobola okubeera nga bakitegeera nti tosobola kufa ku mulirwano nga ewuwo bafa enjala gwe n'ogenda n'olabirira abo ku mulirwano nga ewuwo bafa enjala, oba tosobola kugaggawaza famire yammwe nga gwe tonnaba kubeera mugagga. Tosobola kugaggawaza famire yammwe nga gwe tonnaba kubeera mugagga. Kiba kitegeeza ogenda kuba buli kasente kokola konna okamalira ku bali ate tosobola kumalawo bwavu. Kitegeeza nti era ojja kukolako ky'okoze. Kati Uganda ekyalina ebizibu byayo era General Museveni nga bw'agamba nti agenda kufa bitulekere ate ng'agenda tulekana bingi nnyo okusinga bye yatusanga nabyo, nti Uganda erina ebizibu bingi nnyo kati ate tunaawuze tutya kubanga nabo bennyini wano nti twogera ku federation ya East Africa naffe ffe kennyini wano batuweerera kututta, batuweerera kutukolaki, kutubbako ttaka, kutulyavuwaza, kutukola buli kimu bakitukoze ekibi. Era ne mu statement ye muno abiddamu kubanga toyinza kuŋŋamba nti institutions nabagamba nti Buganda, Bunyoro, Busoga, ezo institutions ge magulu Uganda kwe yandibadde yimiridde oba empagiriwaga Uganda kwe yalibadde yimiridde. Kati awo tuyinza okusinziira okubeera nga tukulaakulana naye before kubanga tukulaakulanya nnyo Uganda kati yayogera ku East African Federation ate waliyo Uganda kyokka ate waliyo ne institutions ez'enkunyonnyodde ezo ez'amakulu ennyo. Kati General Museveni ayagala abukka amacyu kubanga mu buwangwa bwabwe bo tebabirina ebyo nti ayagala agenda bugenzi ku East African Federation kugamba omululu gwe gusinza okuleeta ebizibu wano nti yalulunkanira biri aga tumuyambeko naye yatuyambye ekiffe nga ffe kuba ffe betutunuulidde byebyo. Omusoga ayagala Busoga ku ntikku, Omuganda ayagala Buganda ku ntikku, Omunyankole ayagala Ankole ku ntikku, Omunyoro ayagala Bunyoro ku ntikku, Omukyole ayagala Akyoli ku ntikku. Kakati munnange Museveni yagamba nti ku myaka gye gy'alina agenda mu ggulu aleke Uganda n'ebizibu bye. Agamba nti essaawa eno alina emyaka 8 nakubuulidde nti egyo nagyo gitankanibwa nti bawala be baamugamba nti agenda kuweza emyaka 10 alina okubaawo aweza emyaka 10 abalina kulwanagana na buyinza bwa Katonda. Kati n'atutegeeza nti nno abuzaayo emyaka 20 agende mu ggulu asisinkane Jesus mbu Uganda agireke n'ebizibu byayo epooke nabyo. Uganda agireke n'ebizibu byayo epooke nabyo. Kati awo y'ensonga lwaki okiraba nti Museveni yalibadde tafiira ku Uganda, yandibadde avaawo n'awummula n'alinda okufa kwe, bawala be ne bamutegeeza bulungi bamujjanjabira awo ku kaliba kaabwe. Kati Uganda n'agireka n'esolvinga ebizibu byayo awo ate naye kyatategeera nti yeesibye ku Uganda. Uganda already yagisanga n'ebizibu byayo n'ayongerako ate ebirala ebibye ennyo. Okitegeera? N'ayongererako ddala ebibye ennyo kubanga bannayuganda bangi yabatta mu lutalo gye baviirako okufa ne bangi battiddwa mu myaka 40 Museveni gy'amaze mu buyinza. Abaana bamulekwa bangi nnyo, ettaka libbiddwa, ebyensoma byonna bina bifudde, ebyenzijjanjaba byafa, buli kimu kye baazimba Baamini Bobote byonna yabisanyaguza dda byonna n'abimalawo. Katugeze abali mu poliisi bebayinza okubuulira barracks ze basulamu bwe zifaanana ne bwe zaali. Weewuunya nti ki ekiremesezza Uganda poliisi okubeera nga bagizimba barracks zibeere nga nnungi nnyo, abasirikale basobole okubeera nga nabo beeyagala, oba n'okubeera nga babongeza ssente ezaddala babeere nga basobola n'okubeera mu bulamu obweyagaza. Okitegeera kubanga kati gyo gy'emirimu bannayuganda gye balina okubeera nga bafuna. Tuli agenda asoma obupoliisi era ng'asuubira okubeera ng'afunayo ssente z'okuweerera abaana be n'okulabirira abantu be naye n'okuba mu bulamu obulungi ekitaliiwo. Kati Justin kunokowereddeyo awo bitugenda mu byensoma eyo maziga meereere byobujjanjabi abasawo nabo bakaaba. Kati naffe abantu aba bulijjo batukakkanyeeko nti batuwa mbu miliyoni emu ng'eri ababaka ba paalamenti bagabana buwanana batuse n'okwewana tebabalimba teri MPA atafunye bukadde 10 ndowooza owulira bawumba tuutu modro. Kakati bw'atyo General Museveni era
bwatu n'alumbagana abo abo abafokasinga bamala amaanyi gaabwe ennyo nga bawaana Buganda okusinga okubeera nga essira baliteeka ku kwegaggawaza okukola ssente, wealth creation. Kakati agamba nti Abaganda nti kyebalaakinga oba kyebabulamu ye bigger space okuyamba Buganda okuva mu bwavu. Nti Abaganda kyebalaakinga kyebatalina ndi ye space okuyamba Buganda okuva mu bwavu, naye nga Buganda ettaka ebadde nalyo nga tebanalibba nga lingi nnyo era esobola okubeera nga ate era n'ebintu katugeze kati ng'ebya Buganda nga Kingdom nga central government yabiwamba. Okitegeera nti yandibadde ereka Buganda n'obwakabaka bwayo ne bakola wealth creation ezaabwe era ne babaleka ne bakuba omulanga eri abantu okubeera nga banoonya engeri gye bejja mu bwavu. Naye jjukira nti bino byonna Buganda yasaba federo ne bagijimma. Uganda yandibadde eba ne federo kubanga ne regions na tezifunyeemu. Kakati ebyo mu kukinnyonnyola ekyo ngenda kuba nkunnyonnyola, naye olina okubeera nga munnange oteze amatu nkunnyonnyole. Kati Museveni agamba nti lwaki omuntu yenna yandibadde atugamba oba mbu agamba Buganda ayogera ku ekigambo kimu Buganda nga tekimuva ku mumwa Buganda kwegamba kyategeeza nti fenga Abaganda. Kati bw'ati agamba nti Buganda weeri naye Abaganda nabo weebali. Lwaki mbu Abaganda tebagula kasooli waffe? Lwaki tebamugula kasooli waffe? Lwaki tebamugula? Kitegeeza nti wali katale kagula kasooli, naye ate era nga akatale tekitegeeza nti bwe tugenda mu Federation ya East Africa already Museveni gyagala olw'ebigendererwa bye naye kubanga ali mu kuzannya biri ebya politics owa identity gwagezaako okubeera nga tulaba influence ye e Sudaani, e Kenya, ewala yonna amagye gaffe gagendayo n'ebirala. Abaana baffe battibwa saidi zeeyo, eggwanga lyaffe lisaasaanyizayo ssente ate tetusuubira kuba nti tufunayo ssente zigenda mu nsawo y'eggwanga. Ebyo nabyo biri awo. Kakati ekyo tekisobola kukituukako nga Uganda eri bubi. Tekisobola kituukako, Uganda tesobola kubako kyetuukako nga Buganda eri bubi, nga Busoga eri bubi, nga Langa eri bubi. Tekisoboka. Tosobola kusoma katugeze kufuuka gavana wa banka of Uganda nga tewasoma primary. Era tosobola soma secondary nga tewasoma primary. Tosobola. Kakati gwe muminsinga awo wonna kitegeeza nti ekirooto ekyali badde kwa twabanga n'ebirooto edda nti njagala kubeera pilot, njagala kubeera tosobola kutuukiriza, njagala kubeera dokita, tosobola kubeera dokita nga tewasoma. Tekisoboka. Era n'okumala okusoma obudokita olina okubaako gy'otandikira. Kati Uganda erina okutandikira ku institutions zino zetwogerako, nabyogerako dde ebyo. Naye gino Museveni ye abuuka amacyo bw'atyo bwabuzaabuza abantu nga bali kutuukiriza ekintu kyabwe kiri. Jjukira nti balina ekintu kyabwe kinene. Muhoozi alina abayogerako ab'oluganda lwe abatuusi simanya n'abaki abali e Congo n'abalala n'ebirala nti baagala bo kubeera nga bateeka obwakabaka bwabwe nga bengenda okubeera nga nkwennyonnyola. Bino byonna bubuzaabuza. Kakati Buganda tukimanyi bulungi nnyo nti babadde balonkinga campaigns eziwererako ddala okubeera nga baempawaringa ba subjects, okubeera nga balwanyisa obwavu Abaganda oba n'abantu abali mu Buganda okulwanyisa obwavu. Era nga twatuuliddeko ku Mwanyi Terimba n'ebirala wano gye buvuddeko emyaka egiwedde balonkinga campaign y'okubeera nga balima muwogo era nga eno yali partnership deal gye bali basayininze ne kampani emu esugula omwenge nga muwogo basobola okubeera nga bamukolamu bbiya ne programs endala nnyingi nnyo era nga zino zonna bw'ozitunuulira za kuyamba ba subjects. Naye nga ekyebuuzibwa nti ettaka bo bennyini John Museveni yagaa nti ettaka lyakulwanira ye aliwagira balirwanire kubanga abantu baweerereze bangi nnyo
kakati nefo ekamodo ye jagira jatembeeta bajatembeeye eyinza okuba nga terina makulu olw'ensonga nti ani aweza yiika ennya be batono ennyo kakati ng'ojjako regions endala Buganda yo bwetyo nebeera nga ye region emu wetwogerera essaawa eno tuyinza okugamba nti ate obwavu wano mu Buganda buyinza okuba nga butonoko okusinga e Karamoja, Busoga, Lang'o ne regions endala. Obwavu ate saidi zeeyo bungi nnyo okusinziira ku report eya WBOS. Ojja kwebuuza nti ebyo gwe obijjawa. Kakati aba WBOS batugamba nti obwavu mu region ziri bungi nnyo, Karamoja, Busoga, Lang'o respectively. Regions ezo obwavu ate bungi nnyo okusinga wano mu Buganda, newankubadde nga ne mu Buganda obwavu buwunya. Kakati emyaka egiwererako ddala gavumenti ezeera nchinja programs zaayo nnyingi nnyo, bonna bagaggawale, NADS Operation Wealth Creation, essaawa eno kati Parish Development Model yeriwo. Era nga bino byonna bigendereddwa mu kubeera nti nno bijja bannayuganda mu bwavu nti bitutwala mu money economy. Naye ate on the contrary oba okwawukanako ku ekyo bannayuganda bangi nnyo ate basigadde bongera kubeera nga baavuwala bwavuwazi newankubadde nga eno enjiri eya wealth creation ebaddewo ebbanga lyonna Legend Museveni nga gyatambuza yonna, naye nga naye kennyini akimanyi nti miliyoni emu tirina kyesobola kukolera munnayuganda wetwogerera essaawa eno okusinziira ku biriwo wetwogerera nti amazima go galina kubeera mazima. Ate era nga bannayuganda beebuuza nti ebyobugagga eby'omu ttaka byo bikola ki? Kubanga tulaba enguudo obwavu bw'abantu buli awo, naye ate obwavu si bwe buleeta ebinnya mu nguudo, si bwe bufa ebyo ebyenjigiriza, si bwe bufa ebyo ebyenzijanjaba. Bino ebyobugagga ebirala biri luddawa? Birabika waliwo abantu abaabyekomya nga bo tebabyogerako. Kati Museveni era nga bwe mwalaba wano nti ekkolo liri mmwanyi mufo kyo liteeka wano ate balitwalayo liri bunaayira, ate mmwanyi ezitava nnyingi kusinga wano. Ekyo nakyo n'okyewuunya nti waliwo syndicate kwegamba waliwo abantu bo nga balina ebintu byabwe bo nga bo bye bajja nabyo bye baagala okubeera nga basoosowaza, naye ekyokulaakulanya eggwanga nsi kyekiriwo. Kati Museveni munnange ye president entuuzo akyasinze okubeerawo, ye mufuzi akyasinze okubeerawo myaka 40, ate nga kugamba asinze ba presidents bonna nti bwetunuulira ebintu Idi Amin bye yakola nga ate bamukijjenya kubajjukira nti Idi Amin yalina obuzibu bwa Idi Amin bwali bwe buti nti bano abaali beefuula abaasoma ate bamukijjanya nnyo. Singa baakolagana ne Idi Amin osanga ate Idi Amin yali badde atumbula nnyo Uganda, naye bo bennyini be baaleeta emivuyo n'okutta abantu n'okumukonfuzinga. Kati emyaka gye yamalako 7 Idi Amin yakola ebintu bingi nnyo, obote at least balina ebintu bye baakola. Ate Museveni nti myaka 40 gy'amazeeko, nti emyaka amazeeko mingi nnyo, nti ne 2026 ayagala kukomawo ayongereyo aweze emyaka 45, nti byakozeewo tebirabika wabula okuleka mpozi nti kakati kyaliko kyakubeera nga ate ayita mutabani we Muhoozi okola emufuula CDF asobola okubeera nga ate naye ayongerayo mbu alwanyisa enguzi kitaawe gye yalekawo gye yatumbula, naye kennyini okutumbula gwa Nantagambwako kubanga ye Muhoozi kutulugunya gwa Nantagambwako na mukono gwa kyuma buli weetaaga okurizoninga yateekawo lyanyi okitegeera. Kati awo omusaayi bitwolekedde mu maaso awo. Kati munnange ebyo nga bwe biri awo essaawa eno naawe osobola okubeera nga munnange oteebereza, kubanga ngenza okwogera bino byonna kivudde ku Gen Museveni kye yayogedde. Yagambye nti ye essaawa yonna afa era agenda mu ggulu bannayuganda balekera ebizibu byabwe. Ndowooza okiraba kubanga yatugamba dda yatugamba dda nti akolerera baana be, naye kennyini nabazzukulu be talina munnayuganda yina gw'akola, takolerera bannayuganda. Kati kitegeeza nti ebizibu byalekedde bannayuganda nga ye yeegaggawaza ne famire ye bingi nnyo era mu ggulu gy'anaabeera kisisuubira nti ajja kusemberera Jesus bwe kiba nga kyekirooto kye, bwe kiba nga ddala obuyinza bwe babukuwa oba bakuwa obukulembeze nga kitegeeza byakoze, awo kiba kitegeeza nti ne Katonda yatuvaamu ebyaddala.